Bane gwe tuli naye yavuganya ku bwa meya bwa Kira municipality. Kira municipality erimu bwegerere division na Mugongo division na Kira division. Wale vuganya bantu ki? Nane mvuganya Mutebi Julius, omwami Mamaita Mugerwa, n'omukulu Namani Kabogoza. Wale vuganya Namani Kabogoza, Mutebi Julius Nsubuga, ne Mamerito Mugerwa. Ne Mamerito. Aha. Na yazze mutumide gonganze. Ani? Omwami Mutebi Julius. Mutumide yakubba. Wade yaziba naye sinsonga nti tuli bawamu tuli bakutinu kimu bampate n'enkwaki. No wangula. Empangula ate binakwata mukalulu omusajja oyo. Mukalulu naye omwaka ogujja nkomawo insha Allah. Naam. Era nga makubiriza nti mweyongera amaanyi. Babeere nti balonda omwana omuto envumuulo. Naam. Waswa Yasini Sentomero Meya Kira municipality akabonero kange Manvuli nga bannakibiina ja NUP nenyongera okutumira omwami president waffe omwami Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nyongera omwebaza kubanga yandikamu amaanyi. Wali oyina kabonero ki Mukalulu nali ku NUP akabonero kange Manvuli kwe nali. Ate Mutebi gundi ya Mamerito Mugerwa yayina kabonero ki? Yali ku bus. Yayina bus. Ate ani omulago ali ovuganya? Nomani Kabogoza yayina kabonero ki ye? Sawa. Yayina sawa. Mutebi Julius Nsubuga yayina kabonero ki? Manvuli. Yayina Manvuli. Nga nawe ina Manvuli. Mwena mwali na Manvuli. Gwe ne Mutebi mwalina Manvuli. Yesebo. Kaza kunewunyiza kuba nti mwena mwali muvuganya kifo kyekimu. Kyabwa meya bwa Kira municipality eno gye tulimu ate nga mwenanga muyina Manvuli. Eya Mutebi yali yeewunzise ng'eye tunudde waggulu. Nze yange yali waggulu. Manvuli eyiyo tunudde waggulu bweti. Ate ya Mutebi yali eri etya nga yeewunise. Barakatu. Ejuma lero gikwatidde wa yafe. Muko ejuma nkwatidde mu buto. Masirita kuwa. Eboyogerere. Ate eno gye nkusanze obubino vaawa. Mbadde nva okulaba kojja wange wali eri. Naye obulamu buli butya? Njedulela nno ssebo bubi. Ndi bulungi. Leero ng'oli muwombeefu nnyo yafe. Muko ekisuka kya byonna neebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Nje tukube ekifaananyi nga kiyita muno bwe muti. Mukosa lola biko bulungi. Ate oba weyongera amabega mbadde manyi wena kweyongera maaso. Nga kiyita muno w'ekiti wano. Ekifaananyi nga kiyita wano bwekiti mukabeere nga alabika bulungi face. Naye Juma ebitambudde bitya leero? Ejjuma etambudde bulungi alhamdulillah nga tumwebaza kubanga kuba katukoze kikatuwadde. Ate era nensooka twebaza Mungu ku ebyo byonna nga ffe bannabweyogerere Allah tumwebaze ku lwekyo kubanga tebadde byangu ate era nenyongera okukubiriza bannaffe abasiibi n'okubayozaayoza. Ekisibo kikyaliko? Ekisibo kyaggwako naye twengere wano ebbala eyo omwala ave mu kkubo twengere ffe wano wetuti wano eno enjo tambula ng'odda wano bwoti wano obe nga kakati ekisibo waddoga nti tekigaana kubabadde manyi swawumu yaggwayo. Swawumu yaggwa alhamdulillah tumwebaza Allah eyatuyisa mu mwezi ogwa Ramadani n'atumazaku ekisibo kyaffe nga tuli balamu ate era tweyongera okubeera nga twekutya nga basiraamu okubeera nga tutambulira. Naye nkulaba olina byokutte mu ngalo tunnyonnyolemuko kino ki? Nkutte kalaadi. Kano kalaadi subhanallah. Ate kiri ekirala kitabo kimu kino kitabo mulimu namba zange za simu. Ekitabo ate simu agireseewa? Simu nagireseewa. Tulako tulabeko yange ogirina muko wagiwandiika oba? Sirina muko. Lwaki ate yange togirina? Ekisuka kya byonna. Enamba ng'olina mpitirivu. Ekisuka kya byonna okubeera nga nkutya baganda baffe okubeera nga twenenya sookebwako okubeera bajoli muko mukunakulingamba wali sembeddeko ko waneeno bafuna ekifaananyi nga kirisa mu lozi nga tuli ku screen boti nga tulabikira ddala so ekiri muko muko nasaye sookoli omanyi tulwawo okweraba kati lwe nkusangidde ebigambo ebyokwogera byebingi nasembayo kulaba muko ng'oyingidde akalulu akobwa meya bwa wano nga Mutebi Julius omuli bubi naye akasana otambule nga tudda wali mukasiikirize wali obeere ng'onnyumiza bulungi nnyo
Wala sembayo kulaba nga Mutebi asinga omuli bubi nga akalulu omutwalaganya omutwalaganya engamba mukonga atabuse enjo otambudde mpola naye ensonga kya byonna ng'abasiraamu tubeere nga twewala ebikujjuko ate tubeere nga ebikujjuko birina obuzibu wano wenyini watumala wano muko katufesi ng'ewali omwana ono otufuna bulungi nnyo nafuna muko ebikujjuko si birungi ate buli musiraamu yena buli waali nga ndaba kubukedde kusala mu TV buli omu mu kiti kye wasinze okubeera nga atwota obuliro okubeera nti nga sheekhe nze ndi musanyufu banebaza Allah ku lwekyo ku lw'ebigambo bingi nga nnyinza okubeera nga mbakuutira sooka otunyumizeeko kalulu k'obwa mmeeya nyagala nnyo okuwulira okutayimya akalulu awo muko kuba muko wali oyingidde akalulu ng'oyingidde ekintu naye ate nagenda olaba ku baloti najja okulonda ate nga sikulabako ne ngamba muko yabadde atya ku ballot paper naliko naye banziba akalulu naye ekyomukisa nti nze ewaffe Mabuto nawangula ate era nenebaza abantu b'omubuto bonna Kakajjo West Spring Kazinga Hassan Tribe Kakajjo n'ebyalo ebirala kubanga bannonda okundekamu obwesigwa okubanga nkitya Bwegere division nga nze akalulu twali kukabwa mmeeya oba kuba ku baloti ogambye waliko basinga kubbira mu bitundu ki banzibira Bweyogerere n'Ekireka naye era nze nganze otufuna kiriya nnyo faana kyengedde amaanyi nga ggwe omanyagala babe nga muko bakulaba bulungi nnyo waliko lutimbe abadde ngamba basinga kubbira mu bitundu ki banzibira Bweyogerere bakubba kadukewegere bakubba ne Kazinga ate gwe niwangula kyalo kino nze ntwala Bweyogerere Buto Kakajjo Central ne Tebetebe nentwana Santobi soko domo tuyitiyemu okukola wali ovuganya abantu ki akalulu kana akawedde ku bwa mmeeya bane gwe tuli naye yavuganya ku bwa mmeeya bwa Kira municipality erimu Bweyogerere division na Mugongo division ne Kira division wali ovuganya bantu ki nali nvuganya Mutebi Julius omwami Omaita Mugerwa n'omukulu Nomani Kabogoza wali ovuganya Nomani Kabogoza Mutebi Julius Nsubuga ne Mamerito Mugerwa naye nze mutumiddeko nganze ani omwami Mutebi Julius yakubba wadde yanziba naye si nsonga nti tuli bawamu tuli bakutinu kimu tuli ku kyalo kyekimu naye nga nyongera okwebaza abampakaki akalulu Banabuto Banakakajjo Banakasubi Banakireka bonna n'ebyalo ebirala kubanga ndi musanyu kubanga bampa ate nenkola ki nempangula ate binakwata mu kalulu omusajja oyo mu kalulu naye omwaka ogujja nkomawo insha Allah era nga makubiriza nti mweyongera amaanyi babeere nti balonda omwana omuto envumuulo Waswa Yasini Sentomero Meya Kira municipality akabonero kange manvuuli bongera okukwata manvuuli tebatya NUP oba People Power bakwate manvuuli yaffe era nga bannakibiina kya NUP nenyongera okutumira omwami president waffe omwami Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nyongera omwebaza kubanga yandikamu amaanyi ate era n'obuwagizi kubanga obuwagizi bwe n'obwange bwava wuwe ate era neneyonga kubanga tutalaga ebyalo nentumira abantu bonna bazadde bange taata nentumyako ne bakojja bange ab'Ejjinja ab'Ebusoga Kireka West Spring ne Kirinnya wali oyina kabonero ki mu kalulu nali ku NUP akabonero kange manvuuli kwe nali ate Mutebi gundi ya Mamerito Mugerwa yalina kabonero ki yali ku baasi ate ani omulago wali ovuganya Nomani Kabogoza yalina kabonero ki ye saawa yalina saawa Mutebi Julius Nsubuga yalina kabonero ki manvuuli yalina manvuuli nga nawe olina manvuuli mwena mwalina manvuuli gwe ne Mutebi mwalina manvuuli kati abalonzi tebatataganyizibwa nga bazze okulonda kasonda okuva waggulu nokka ne wansi nolonda abakulembeze okuva waggulu paka wansi
nolonda ne bakansala abo boba nti osobola nga oweereza nabo ku municipality nebayogera kunewunyiza kuba nti mwena mwali muvuganya kifo kyekimu kyabwa meya bwakira municipality eno gye tulimu ate nga mwena nga mulina manvuuli eya Mutebi yali yeewunzise ng'eyiye tunudde waggulu nze yange yali waggulu manvuuli eyiyo yatudde waggulu bweti ate ya Mutebi yali eri etya nga yeewuunise yakwata mu mukwasi naye nakola atya yakwata mu mukwasi Mutebi akalulu yakwata mu bukwasi kugamba nti yakwata mu nva Mutebi yakwata mu nva naye si nsonga nti tugendera awo alhamdulillahi rabbil alamin kwagezesebwa kwa Mungu era kyali kigezeso meya Mutebi yo nayagala nnyo okubeera mu bintu by'edduwa abeera nnyo mu mizikiti mu mawuledi bwe mwesanga mwebongako oba temukyakwatagana okuva lweyakubba akalu twebongako ekyokubiri ndajanja bana bweyogerere nga tonabalajanira bwe mwesanga omugambo kwokyayo nti owaayi wadde wanziba akalulu naye sookumpeyo ebbiri malufu nakyennywa oba kasa mwebongako gamba akiwedde era nakati musanza wa abadde adda mu Kasubi Mutebi Julius Nsubuga Salo mulabyeko era nakola atya alina akokyezaayo namunjo kyeyo ngenda kwebonzako just webonza naye ngaoyinza omubiirako meya bwaswa era nze mutadde buti bakwanisagade kulaki kumulaga mbeera naye nenyongera okubagamba nti nkomawo akabonyo kange tukakwase naki namaanyi akabonyo manvuuli temutya tulumbe ekyokubiri tulumbe namaanyi akabonyo kaffe manvuuli nyongera okukubiriza bannakira nti amakubo gaffe nyanga tuli ku screen bwetuti nga tulabikira ddala abo tubalwanga weyongerako mu maaso tulabikira ddala abo ku screen meba mulaba amakubo gange ag'omu Bweyogerere Kireka Kazinga Mabi obutemu bulinganga bunga bugi butemu ababbi ba boda batabuse abakubi b'obuyonjo gye bali tusaba ne polisi zonna banange zituyambe batubba batumenya ekyokubiri enguudo omwami Mutabi Julius yafaayo okukola ki kola nguudo naye tusaba omwami Mamerito Mugerwa akomewo ate omaze n'okipushingira oli mbadde manyi bannaaye nzija naye oyagala enguudo osange nga zo ziwedde otandikire ku kiggolo osange enguudo nga ziteredde nze kyenjagala omwami Mamerito nkwatagane naye okubeera nga tuweza mu kifo kyekimu mubeera mu kifo kyekimu mwala kwegatta babiri Mamerito mukulembere tukulembere ekintu kyaffe nga banakira nvuddeyo nga nze omwana waabwe waswa Yasini Sentomero naye abantu baali bakomplaininga kyenawulirako nga bagamba neddala Yasini Sentomero no waswa atulaba akaluko obwa meeya tufe tuli bafumbo ye mufumbo anasobola ebintu bino ne mufumbo n'abaana bange bali babiri Allahu akbar era olina abaana babiri mu bakyala babiri oba kakiyo kyayinemu nina abakyala babiri ab'enjawulo awa nina omusawo akolera nga ku musikiti kuvanira nomala abeerawo Kireka olina abakyala bali babiri omu akolera musawo nga kuvanira muzikiti gw'okuvanira awo wewala eddwaliro lye ate ali Kireka akola mirimu ki omulala naye akola mu woteeri bano abatamuza emmere balina hotel waliwo hotel gyebayita Sportive View awo ali mu restaurant mwakolera olina haki bbiri okyabuzaayo okwo otuukirize sunna obamanyi abasunna muzaayo omu abamala balina babiri oweze bana haki nabbi yalina abakyala baali bana nina babiri kakati muzaayo bala babiri kibenga kiwedde haki webeere nga olina nnya sunna obeere ng'ogimazeeyo nga nina nnya naye tewampita ku mikolo gye ng'owasa simanyi oba wanvaamu kuba nange ndi mukoddomiwo muko ebintu byali byamaanyi naye byali bya mpolampola twagenda bantu batono ne batuwoowa ne bamumpa era nga mutumiddeko mukyala wange erinnya lye bamwita Nanteza mutumiddeko aligayaaza Bante mutumiddeko era mwagala nnyo era nga musabira buwangaazi na bulamu ekyokubiri muko tosagala kuleka mabega nga nsaba taata waffe era nga nkubiza Bana Bweyogerere bonna batwale abaana oba batuwe abaana
omwami Haji Mustafa Bukulu mu Bbuto yakola essomero lye liryawo mu Bbuto erya technical erya institute eryali Alliance twaliguze essomero mwaliguze lya Luyanzi college wano ndirabyeko embadde ya twaliguze era nga nsaba bana boyogerere abasobola okujoininga course mutandika okubanga bajoininga courses somesa okubajja n'ebirala babeere nga bajja. Kati osomesa course ki mu ssomero lino? Nze nsomesa okubeera nga njigiriza abaana abawala okubajja abamu okwokya enzigi. Abaana abawala goyigiza abawala kubajja kwokya enzigi? Isebo. Nakyo ekirala? N'okuzimba ne plumbing nze kati byensomesa awo ekakajjo. Naam. Isebo. Okay. Omanyi kati abantu abamu abasinga obungi babeera kuno nga balaba naye waliwo abantu abamu ng'Oluganda luno bakaluubiriza nga bw'owa obayita mu Luganda ne bagamba lwaki Seeka Wasu ono n'abantu abamu bategeera Ekingereza tabayita mu Kingereza essomero lyo lijjula abaana abantu bayite mu lulimi lw'olulala Olungereza abantu bagire eddala. Nze nga nze so kati essomero lyaffe eryo erya Mwana Mustafa Bukulu erya Luyanzi college erya abaana mu Lungereza. Nsaba abaali baaliwamba mbadde mbasaba fulume ffe tuyingira tuyingira nga 19 omwezi guno gw'okutaano. Nawuliramuko nti mwalimuko Abachina omwo abaali basomesa? Baalimu. Anti kati Abachina bano bw'okozesa Oluganda lwonna tebabiwuliramuko. Nze nga try to communicate them to English. Try to give them that information in English. Nze sasoma gena kye sasoma nnyo gena wala naye nze nsaba Abachina bafulume essomero taata waffe Haji Mustafa Bukulu mu Bbuto ne Mr. Kawa Honorable Kawa Amoti Elisa babeere nga bakwasaganya embeera yaffe ey'essomero. Kooti twava mu kooti ya wansi ne tugenda mu ya waggulu ey'okukalina ne tugenda ne basala omusango gwaffe Elisa Amoti ne babeera nga bamuwa essomero eryo. Muko waliwo amali agenda mu maaso mu ggwanga laffe erya Uganda bagawuliddeko guli ekiri obumanyiririko kati obudde buno? Eggulya kati lyempulira Abanayuganda twekuume kubanga ebisiyaga binganga ki bisiyaga byavudde bweru. Ebisiyaga obimanyi Muko? Abanayuganda abaana baffe abaana abalenzi n'abaana abawala temwetaba mu bintu ebyo temwetaba mu nkuŋŋaana ezo baga kuyisaawo kintu kyabwe naye fe tusaba Allah abeere nga abyongerayo wala bireme okutuuka mu Uganda yaffe. Allahumma amina. Ate amawulire ga bodyguard ya Minister yamukubye ebyasi n'amuttaawo ekyanja go tewaguwuliddeko? Sinabagawulirako. Tonagawulira? Oli mu nsi ki Muko? Nze nsaba omusajja oyo Mungu amwongereyo wala. Ani? President Museveni Mungu amwongereyo wala kubanga asibye abaana baffe abaana bafudde makomera tebalina butuukizi bwonna. Kakati Muko eyo nga tetugenze eyo nnyo kuba na information nayo ntuufu ndowooza tuweebwiddwa tubeere nga tukuta naye tunaba tukusanze ng'otwokyayooko ebigambo n'edduwa omanyi abantu bangi we bali wano balemedde okugenda okuwoowa abakyala bali awo kati abantu abo oyinza bagamba ki ko we bali tebagala wasa bakyala bawoowa abavubuka babeere nga bawasa abakyala baabwe ekyokubiri babeere nga bawoowa n'okusibanika era nga tubaagaliza obufumbo obulungi maka gatebenkedde n'abaana baabwe abalungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Tulekereyo edduwa gende Muko. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين والآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين والآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين أي الله سبحانه وتعالى يا ربي آمين أبلغ سسبك في يا ربي آمين أبلغ سنوزا كتكمت لا إله إلا الله محمد رسول الله أبلغ أساسا أبلغ سسبك دبامي آمين أبلغ تسمى دلا يا ربي آمين أبلغ تسمى كما رونجي آمين أتوبة سدا بالونغوفو آمين أساسا شوفا بافا آمين أما في أبا في kukaba abali bwansega ababula bubuzi bebawa mubuwambi sawa ai Allah belengo tutasa ya rabbi bikame ya rabbi ai Allah tutasa kumya wachana ya rabbi otwa wachana balongofu ya rabbi otwa makama lungi ya rabbi otwa bana babuze ya rabbi osaside abasumusa bana baffe abelenga asasa mukado waffe haji muzata ya rabbi abelenga musasa ya rabbi asasa muzata batte haji waffe tata waffe nuru muzata amin Allahumma ghfir lahu warhamha wa asna fi janna ay Allah abelenga musasa ya rabbi abelenga sasa makage ya rabbi abelenga sasa ya rabbi nabana gende makka ya rabbi nafo tusimadana ya rabbi osasiba kitaffe ya rabbi osasiba mama baffe otwa byenfuna osasiba kitaffe osasiba jajjaffe abaffe kukaba ababula obubuzi abali bwansega ai Allah belengo basasa ya rabbi otwa bakyala abalongofu ya rabbi otwa bakyala abalongofu ya rabbi otwa abaana abawuze ya rabbi otwa amaka agetebenkede ya rabbi otujega abantu abefitina otasa abantu abenge otasa abantu abatatwagaliza ai Allah belengo bangotujegu ya rabbi obelengo sasa tata waffe ya rabbi obelengo sasa Haji Kasimu ya rabbi osasa muganda waffe Isa buni Adamu obelengo musasa ya rabbi omwe byanfunanga nga bingi ya rabbi osasa Haji Kasimu ya rabbi nga bwe yadansuubiza nti okuntwala emaka ya rabbi naye omumwe emali ennungi omutasa abantu abefitina omutasa abantu abenge omutasa abantu abamaaso amabi ayi Allah nkusaba ya rabbi obelengo bamujegu ya rabbi ne babanja bonna bamusasule ya rabbi ne babanja bonna babelenga bamuwa sente ze ya rabbi obelenga omwalulira amakubo ya rabbi osase tata waffe ya rabbi osase tata waffe Elisa Amoti Akawa ayi Allah obelenga naye musase ya rabbi osase Haji Sowezi bunu Adamu ayi Allah obelenga osase tata waffe Haji Musafa Bukuru Allah asasire baganda baffe bali mu manga ga Buwarabu abali musize bweru ya rabbi osase abaana baffe abamu bagenda kusoma abala bali mu kukola ya rabbi ayi Allah nkusaba ya rabbi babasasule sente zaabwe ayi Allah amaziga ge bakabagwe ya rabbi babosi babwe ya rabbi baberenga babawa sente zaabwe babeere ate nga babata ya rabbi baberenga nga babata ya rabbi basobola okudda Uganda ya rabbi baberenga bamumalira ebizibu byabwe ya rabbi اللهم بارك على محمد كما صلى وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين tweyanze sali badde yamanyi esawa eno ogenda Makka esawa yonna ngenda Makka era Haji Kasimu mwebaza kubanga muganda wa Isa kuvanira ali ku muzikiti yansubiza okuntwala Makka simanyi kati oba ndaba ku NTV simanyi era sebo mwebaza ku lw'ensonga eyo ne bwana Isa okuntwala Makka era yakusuubiza ddi yansubiza omwaka ogujja agenda kutwala yesebo haramu ogenda tuka ku haramu Allahu akbar ngende Makka ounya nyonyi kati seeka ounya nyonyi sawa yonna ngenda naam yesebo ene sawa yonna nkola ki olubuuka yesebo era munteeke mu ddwa Allah asasire ate nange era ntambulireko ngenda ate nkola ki ate okomewo bulungi nnyo okay kale tubaddeko wano ne Sheikh Waswa tumusanze atugana sitomala omubuuzaako muganda waffe ono atubulye ki ekigenda mu maaso n'omukulisaayo mu kalulu bamubba akalulu abasajja abasibangu abasajja bamubba akalulu kubanga akensoma emyaka gye mwakola mwena kasamwajjira ku manvuuli kati omuntu eyayawulanga manvuuli eno eyeesulise eya Waswa obe ne yeebase nnyo eyamutebi bagenda omaliza ndowooza nga bonna bayiye ku manvuuli ndala ssebo abantu abamu abaana be twakozesa
babawanga ssente bwewakuza okuuma akalulu kaffe babawanga ssente ne bagenda kwenya omulala nate ne bagenda ntekulya omulala okutuka okugenda ewakisa ogenda okubala akalulu kaffe ng'akalulu bakakuttemu naye najanira bannabyabufuzi bonna baveeyo makulu omulanga temutya weetuli tujja kukola tubeere nga Allah nga yatukulembedde kula ivinillah insha Allah tujja kukola. Ndowooza abalabye program eno mugitegedde bulungi nnyo kimanyi mugitegedde bulungi nnyo nga mugirabye. Okay, kale mubeere bulungi. Omwana Angel girl Angel oyo bamuyita Angel girl kalabye akaana kalabiseka akaana ke kabeera ku kamera sometimes okalabye kakola bikidde akaana bulungi si kabi lwakuba tekeebikiridde kimanyi next time kajja kwebikirira nga kebikira inshallah naye kalabise bulungi nnyo amiina. Okay, kale Betty's Touch and Beauty Studio watutuusaako program yaffe eno tuli proudly sponsored by Betty's Touch and Beauty Studio. Ayina ayagala makeup, ayagala opangisa gomasi ez'emikolo, ayagala okustylinga enviiri ku mukolo gwo ez'omulembe okutimba. Betty's Touch and Beauty Studio abakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda airport pickup Sonko nako Sonko Muhammad ne nkukima ku kisaawe Entebbe ne nkutambuza paka ku mulyango ewaka n'omwami akulira ebyahijja sebo naawe nkwebaza omwami Mudiima sebo yakulira ebyahijja atulawa ofisi ziridawa ziri mu Ndeeba sebo simanyi oba ondaba nze ndi kojjaawo oba oyagala watayagala sebo ndingana waisa Musoke Vanilla eweyogerere mu Kakajjo muzukulu wa Alianda Sempappe muzukulu wa Lidina Musoke nebase namayira mu Kisiraamu sebo nange ndi kummwe abanagenda okukola hijja omwaka ogujja sebo tujja kusimbula ndoza ku ssaawa 2 ez'ekiro tugende ku kisaawe tuke tugende insha Allah nsaba oberenga naawe weteekateeka insha Allah taala nebanyini bayedala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kale obeere bulungi.